Dr. Kizza Besigye ne munno Obedi Lutale Ssekukkulu baakugirira mu nkomye Luzira oluvannyuma lwa kkooti y'amagye okubazzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Kati olwaleero bannakibiina ki FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe w'ekiseera Erias Lukwago bakyaddeko ku kkomera e Luzira okulaba ku Besigye n'okumutwalira ku manzaali ga Ssekukkulu. Newankubadde bannamawulire tebakkiriziddwa kusukka wano, Lukwago ne banne bakomyewo batubulidde nti bakkiriziddwa okwogerako nabo. Tasobola kubeera wamu n'abasibe banne era tajja kusobola na kugabana nabo Christmas present ennene gye tumutwalidde. Ali yekka mu kasenge ekikale kyalibadde kirungi nti kale asulaawo naye social functions zonna bazimulemesa. Abasibe abalala babeera ne basamba omupiira bazanya emizannyo egy'enjawulo babeera ne basocializinga ne bayimba ne bakola ki ye baabimulemesa. Naye ekisingira ddala obukulu nti n'okugenda okusaba ku Sande kugenda mu church tebamukkiriza. Ne Christmas eno ku Lwokusatu baamulagiddewo dda nti tajja kugenda mu church yagenda kusigala mu kasenge ke ng'ali mu bwati. Ekyo kimenya eddembe ly'obuntu gye bayita freedom of worship. N'omusibe ayina gye bayita freedom of worship, eddembe ly'okusinza munneesinza yonna gy'aba ayagadde mu kkomera mwali. So kaakati mukyala wa Besigye Winnie Byanyima naye azze okugenda okulaba ku mwagalwa we. Abaagaliza Christmas enungi n'omwaka omusya ogw'emirembe n'enkulaakulana bw'atyo bw'agambye. Byanyima yagamba nti kyamuluma okulaba nga munne akyakumirwa mu ngeri emenya amateeka. Kubanga abalabe abaamukwatira e Kenya ne bamuwamba ne bamuleeta ekiro abo abantu ba security nkimanyi nti eno mu prison bayingiramu nga bwe baagala bo bamenya amateeka teri teeka libakwatako. So ntya nnyo embeera ye ng'ali mukomera era ja kubeera wano nga teekayo okutu ndabe ki kye baagala okumukola. Tebamwagaliza mirembe. Mutabanyi we Anselm yamulabye lwaleero era yasanyuse nnyo okumulaba ne kitaawe yasanyuse naye kiruma nti tajja kubeera naye mu Christmas naye twamuleetedde ebirabo byaffe ne kaada era tujja kukomawo tumulabe. Bano we bagendedde mu kkomera e Luzira ekitongole ky'amakomera kibadde kyakafuluma ekiwandiiko ekiragira nti teri ajja kuddamu kukkirizibwa kukyalira musibe yenna okuva ng'ennaku z'omwezi 22 December okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 January mu 2025. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.